Nilya patiri, nilya mwana, nilya mwoyo mutuukirivu. Mukama abeere nammwe. Tulebe tuli aboonoonyi tusobole okuweereza emmisa eno nga tusaanidde naye tulera Katonda omuweereza wa buli kantu. Kola n'obutakola. Singira ddala ebibona eby'omuli omutuukirivu embeera emirembe gyonna, malayika mwena n'abatuukirivu nammwe baganda bange okusaba eri Omukama Katonda omuweereza wa buli kantu atukwatule ekisa atusonyiwe ensobi zaffe atusse mu bulamu obutaggwaawo. Egayirire Ayi Mukama olw'enneema yo etagambika otuwundugulire emikisa gyo gyonna tukwegayiridde tuwe ebyedda tubireke tubeere n'obulamu obujja tusobole okwetegeka okufuna ekitiibwa eky'obwakabaka obw'omu ggulu. Tukusaba nga tutamya Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo awangala n'alamula amu naawe ne mwe mutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Soma mu kitabo kya Danyeri omulanzi. Mu nnaku ezo mu Babilooni mwalimu omusajja nga ye Yowakimu. Yali awasizza Suzanna muwala wa Hilikiya, omukazi omubalagavu ennyo ng'atya Katonda, kubanga bazadde be baali bantu balungi, muwala waabwe baali bamugunjulidde mu tteeka lya Musa. Yowakimu yali musajja mugagga,
ng'alina ennimiro ekutte ku nju ye. Abayudaaya baateranga okumukyalira kubanga baamussangamu nnyo ekitiibwa. Mu mwaka ogwo waaliwo abasajja abakulu babiri abantu be baali balonze okubeera abalamuzi. Abo Omukama be yayogerako nti, obugwenyufu bufulumye mu Babilooni nga buyita mu bakadde abalamuzi abassibwawo okulabirira abantu. Abasajja bano baateranga nnyo okubeera mu maka ga Yowakimu, era bonna abaabangako enkaayana baateranga okujja gye bali. Mu ttuntu nga buli muntu amaze okuvaayo, Suzanna yateranga okubaalabalako mu nnimiro ya bba. Abakadde bombi olw'okumwekkaanyanga ennyo ng'agenze okutambulako, baalwa ddaaki ne bamwegomba. Beesammula amagezi amalungi ne batanyiikirira kulalamiza maaso gaabwe ku ggulu, ne beerabira amateeka ku mpisa ennungi. Olwo ne balindirira akaseera akeesiifu. Era olumu Suzanna n'ajja nga bwe yakolanga bulijjo, ng'awerekerwa abazaana be babiri. Ebbugumu lyali lingi, n'ayagala okunaabira mu nnimiro. Timwali muntu n'omu okuggyako abakadde ababiri abaali bamuketta nga basinziira mu kifo kye baali beekweseemu. N'agamba abazaana nti, mundeetereyo otuzigo n'ebbalasaamu era muggale oluggi lw'ennimiro, ngire nnaabeko. Baali tebannava na mu nnimiro ng'abakadde bamulumbye. Ne bamugamba nti, laba nno oluggi lw'ennimiro luggale, tewali ayinza kutulaba. Tukwagala, gonda otukkirize. Bw'ogaana, fembi tujja kukuwawabira nti wabadde n'omulenzi kwe wasinzidde okugoba abazaana bo. Suzanna n'asinda ennaku nti, ndi mukattu. Bwe nzikiriza kitegeeza nti kufa. Bwe ŋŋaana siyinza kubawona. Kyokka nsiima okugwa mu buyinza bwammwe okusinga okwonoona mu maaso g'Omukama. Awo n'akuba enduulu, n'abakadde ne bazikuba nga bwe bamussaako omusango. Olwo omu ku bo n'addukana n'aggulawo oluggi lw'ennimiro. Ab'omu nju olwawulira enduulu mu nnimiro ne beeyuna omulyango gw'ebbali okulaba ekibadde. Abakadde olwanyumya ekifaayo, abaddu ne beesisiwala nnyo, kubanga ekigambo ky'engeri eno tikyogerwangako ku Suzanna. Enkeera olukiiko ne lutuula mu nju ya bba Yowakimu, nga bamaliridde okuwoolera eggwanga na kumutta. Ne bagamba abantu abaali bakuŋŋaanye nti, muyite Suzanna muwala wa Hilikiya era muka Yowakimu. Ne bamutumya, n'ajja ng'awerekerwako bakadde be, abaana be ne baganda be bonna. Abantu be bonna baali bakaaba,
era n'abalala bonna abaamulaba nga bakaaba. Abakadde bombi ne bayimirira ng'abantu bonna babeetoolodde ne bassa emikono ku mutwe gw'omukazi. N'asitulira amaaso ku ggulu ng'akaaba, ng'omutima gwe gwesiga Katonda. Olwo abakadde ne boogera nti, twabadde tutambulatambula mu nnimiro ffekka, omukazi ono n'atuuka n'abazaana babiri, n'abalagira okuggala oluggi lw'ennimiro, n'agobawo abazaana. Omuvubuka eyabadde yeekwese n'agenda gy'ali, ne tulaba ng'ekibi kikolebwa, ne tujja bunnambiro gye babadde. Newankubadde nga twalabye nga bali bombi, titwasobodde kukwata muvubuka. Yatusinzizza nnyo amaanyi, n'aggula oluggi n'adduka. Kyokka twakutte omukazi ono ne tumubuuza omuvubuka oyo. Yagaanye okutubuulira ebyo bye twalabye. Olw'okubanga be bali abakadde mu bantu, ate nga be balamuzi, abaaliwo bakkiriza ekigambo kyabwe. Awo Suzanna n'asalirwa ogw'okufa. N'akuba ekiwoobe ekinene nga bw'asobola nti, Ayi Katonda ataggwaawo, gw'omanyi ebikisiddwa byonna, na buli kintu nga tekinnatuukirira, omanyi nga bampaayiriza. Kati nzuuno ŋŋenda okufa, abalalu bano bye bankonjedde mpaawo kye nnali nkoze. Omukama yawulira omulanga gwe. Aba atwalibwa okuttibwa, Omukama n'asitula Omwoyo Omutukuvu ogwali mu muvubuka erinnya lye Danyeri. N'akangula eddoboozi nti, nze seetabye mu kufa kwa mukazi oyo. Abantu olwakiwulira bonna ne bakebukira gy'ali ne bamubuuza nti, otegeeza ki? N'ayimirira wakati w'abantu bonna n'abaddamu nti, mmwe abaana ba Isirayiri, muli babuyabuya bwe mutyo? Okusalira omuwala wa Isirayiri omusango nga tawozeseddwa? Temugezaako na kuzuula mazima? Mudde mu ggombolola. Abasajja bano bamuwaayiriza. Abantu bonna ne bafunyamu mangu. Abakulembeze ne bagamba Danyeri nti, jjangu otubuulire ky'otegeeza. Kubanga Katonda akuwadde ebitone abantu abakulu bye baba nabyo. Danyeri n'agamba nti, abasajja mubaawukanye, kubanga njagala okubabuuza. Abasajja ne babaawukanya. Danyeri n'ayita omu ku bo n'amugamba nti, ggwe okaddiyidde mu mpisa embi. Kati nno ebibi by'omu buto bwo bikwevuunikiddeko. Ggwe ensala y'embi, gwe ensala y'embi mu misango wasingisanga omusango abataliiko musango, ate abaliko omusango n'obata. So ng'Omukama yagamba nti, omuntu ataliiko musango era omutuukirivu tokkirizibwa kumutta. Kale nno, anti wabakutte lubona, mbuulira omuti gwe babaddemu nga beebase. N'addamu nti, wansi w'omuwafu.
Danyeri n'agamba nti, kituufu ddala, obulimba bwetoolodde omutwe gwo. Malayika wa Katonda omusango gwo yagufunye dda, era ajja kukusalamu wabiri. Oyo n'amuleka, n'alagira bamuleetere omulala. N'amugamba nti, ggwe omwana wa Kanaani atali wa Yuda, obubalagavu bukusigudde, amaddu amabi gakyamizza omutima gwo. Eno y'engeri gye wayisangamu bawala ba Isirayiri, olw'okutya ne batagaana. Kati nno wano waliwo muwala wa Yuda atasobodde kutabangulwa bukaba bwammwe. Kati nno mbuulira, wabazinduukiririzza mu muti ki? N'addamu nti, mu mukunyu. Danyeri n'amugamba nti, kituufu ddala, obulimba bwo bwesinze ku mutwe gwo. Malayika wa Katonda alindiridde n'ekitala okukutyemulamu n'okubazikiriza mwembi. Awo abantu bonna ne baleekaana nga batendereza Katonda, omunununsi w'abo abamwesiga. Ne bakyukira abakadde Danyeri be yali asalidde omusango olw'okuwa obujulizi obw'obulimba. Ne babasalira omusango gwa kibonerezo kye kimu nga kye baali bateesezza okuwa munnaabwe, ng'etteeka lya Musa bwe lyali liragira. Baabatta obulamu bw'omukazi ataliiko musango ne butalizibwa ku lunaku olwo. Uganda, ebyo Omukama y'abyogera. Mukama abeere nammwe. Gamba evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yowaana.
budde buli Yesu yagamba Abafalisaayo nti nze kitangaala ky'ensi goberera tatambulira mu nzikiza alibeera n'ekitangaala eky'obulamu. Abafalisaayo ne bamugamba nti weeyogerako wennyini bye weekakasa wekka mu bubwo si bya mazima. Yesu n'addamu n'abagamba nti newandibadde neeyogerako nze nzennyini era nekakasaako bye njogera bya mazima. Bamanyi gye nsibuka ne gye ndaga, so mmwe temumanyi gye nva ne gye ndaga temumanyiiyo. Bwe mulamula mulaba bya kungulu, siriiko gwe namula. Singa namula teŋŋamba kiba kya mazima, kubanga si b'omu bawamu nze ne Patiri eyantuma. Ne mu tteeka lyammwe bawandiika nti abantu ababiri kye bakakasa kiba kya mazima. Neeyogerako nzennyini ate ne Patiri eyantuma anjogerako. Awo ne bamugamba nti kitaawo ali luuyi wa? Yesu n'abaddamu nti nange temummanyi ne kitange temummanyi. Bwe kumanya nze ozi ne kitange mwandimumanye. Ebigambo bino Yesu yabyogerera mu kifo ky'eggwanika bwe yali ng'ayigiriza mu kiggwa. Tewali n'omu yamukwata kubanga ekiseera kye kyali tekinnatuuka. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano. Essomo erisooka livudde mu kitabo ky'omulanzi Daniel. Essomo lino eppanvu, lirina ebyokuyiga bingi nnyo. Kyalibadde kirungi balina ekitabo ekitukuvu ne muddayo ne muliyisaamu. Soma omutwe ogwo ogw'e13 kuva Kanyiri akasooka 19, ak'e15 ne 17, ak'e19 okutuuka ak'asatu ate n'aka33 okutuuka ak'e62. Abooluganda baagalwa, Mukama nga by'atuyigiriza ayita mu ssomo lino. Kisooka beera abeesigwa eri Katonda n'okuyimirira ku mazima. Kyalo, to be truthful, be witnesses of the truth in spite of the difficulties and the challenges. Kyalo ono nga Daniel bw'agambye ng'abuuza busajja bali nti abantu bangi baali bawaddeyo ekitiibwa kyabwe n'okukompromisinga amazima okwagala okutaasa obulamu. Naye omukyalo ono yayimirira ne yeesiga Katonda ate n'awaayo obulamu bwe olw'okubeera amazima. Ekyo ennaku zino kizibu nnyo era twetaaga okwesabira Omukama atuyambe. Era abantu ab'amazima abagoogera
ate ne tugayimirirako n'okugajulira ne tugajulira. This challenging world, we are called to be witnesses of the truth, to stand strong in proclaiming and witnessing to the truth. Ekyokubiri, it is called the self-examination. Tuteekeddwa okubeera nga twekebera nti omuntu ng'akula yalibadde akula ng'akula mu nneema ne mu mazima ne mu kitiibwa. As we grow, we are supposed to grow in grace. But we see the contrary here. These people who are highly respected in age and in position in the society, they are growing in distress, corruption, in all kinds of vices. So OMUKAMA atuyambe nga bwe tukula, nenga tukula atufuuka abantu abalungi. Ti omuntu bwe yalibadde akula, abantu balibadde beeyongera okukwagala n'okwegomba, ovaamu ebintu eby'amazima eby'amakulu ebiyamba abantu. Naye bananako n'abakadde bano, era tulina abantu bangi gye bagenze nga bakula ate gye beeyongedde okufuuka abavundu, okufuuka ekyenyinyalwa, kisembi, limba, bubbi, bugwenyufu. Olwekyo ekibuuzo kye twagala okwebuuza enti nkula ndaga ludda wa? Wateekeddwa okwebuuza ekibuuzo ekyo. Buli mwaka tukuza birthday, naye oba okuza birthday eyo weebuuze kiki kye neeyongeddeko kuuka omuntu omulungi oba kulanzira mabega. Ekyokusatu, when vices are not taken seriously and tamed, they can lead to worse vices in life. These people have been practicing this vice, using and misusing women. And since they have not paid attention, it has led them to commit other sins, greater sins. Therefore, we should pay attention to those weaknesses that we have, those vices, and try to tame them, because they can lead us to worse actions, destroy our life. Abantu bano babadde bajja nga bakula mu bikolwa bino eby'obwenzi n'okukozesa abantu bataagala, naye nga tebafaayo. Era nga bwe tuwulidde nga Daniel agamba, bakola ekibi kimu ate kibatwala okukola ekibi ekirala ekinene. Ebiseera ebisinga bwe tutafaayo ebyo bye tukola naddala ebikyamu, ekibi ekimu kisobola okukutwala ku by'ebirala nga 10 ate binene okukisinga. Kubanga bw'okola ekintu oteekeddwa okukikavalinga, yinza okusitula omuntu omulala n'omuteekawo afune ekibonerezo ky'oteekeddwa okufuna.
ate omala omuteekawo n'omuwaayiriza n'okozesa amaanyi mangi nnyo okulaba nga ekintu kiggweera ku ye. Abasajja bano bwe bakola, ekisooka bafuna ekirowoozo ekibi sitaani abafuuyirira, ekyo ne balema okulwanyisa sitaani, ne bagenda mu maaso batekinga action, ne baagala okukola ekikulu eky'obwenzi ekibalema, ne basalawo okuwaayiriza ate n'okutuusa omuntu okwagala okumuttisa. Saba Omukama atuyambe nule nsobi zaffe ziteekeko obudde tukyuke. Olunaku lw'eggulo Omukama yatuleetedde omukyalo oli gwe baakwatira mu bwenzi, era ng'ayongera okutuyigiriza nti buli muntu agende yeefeeko, lemu okuteeka ennyo amaanyi ku bannaffe. Buli muntu alina ebibi ebimumala okukyuka. N'ekisembayo, Mukama atukowoola yimirirewo okulwanirira abatalina abayamba. God is calling us to stand in for the vulnerable, those who are oppressed and judged unjustly. Omwabanzi ono bwe yakola, affe Mukama atukowoola tulwanirire abo abateeyinza. There is a lot of injustice today, especially on children and the vulnerable people. Many people have been chased from their lands. Many people have been deprived of their rights as human beings. The other day, I don't know whether you saw a stepmother burning a child for 3 years. Instead, I burnt with water in the private parts, destroying the future of an innocent girl. And the injustices are there, and we are watching them, and we are quiet, and we say we are Christians. Tulaba abantu bagenda bakola ebintu ebitali bya bwenkanya, nga batekinga advantage kubanga omuntu munafu tasobola kukuddiza n'otwala omukisa ogwo okumuyiikiriza n'okumunyigiriza. Ate ne tutunuulira ebintu ebyo ne tusirika. Nga tugamba luli ba Kristu, tujulira Kristu wano ku nsi nga tujulira amazima. Kama abeere namwe.
Abooluganda mwegaire Katonda paati omulenzi buli kantu asime ekitambiro kino zinamwe kye tumuweereza. Mukama ekitambiro kyakisiime akite emikono gyakyo kigenda neyeetanyisa naafe kitugasa Twegayiridde Ayi Mukama abagenda okukuza ebyamagero ebitukuvu twebonereze mu mubiri asobola kutuusaako emitima emisanyufu era emitukuvu kubwa Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Imuse emitima tubaza Mukama Katonda waffe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mumutuviira n'okulokoka ku Mukama paati omutuukirivu Katonda eminsa buli kantu sowa nakufa okwebaza bulijjo na buli wantu kubanga oyagala twebaze nga tweresa kino nakiri ekyo nno ffe aboonoonyi kitukkakkanya kwewanika ate bitwerekereza ebigasa abali mu bwetaavu naffe tusobola okukola nga gwe kisaba okola. Kyetuva nno twegatta n'akeesedde k'abamalayika tukkiriza kumu mu ddoboozi eritasalawo nga tugamba nti mutuukirivu ekitiibwa kyo kijjudde bwe yajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hozanna waggulu. Tofaayo Mukama oli mutuukirivu gw'ensula y'obutuukirivu bwonna. Twegayiridde ebirabo bino biweeko mu ebifuka ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okwebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abo abayigirizwa be n'abagamba nti mutule mulye kuno mwenna kino gwe mubiri gwange gunaawaayo okubeera mmwe. Olw'okuba ekyo ekirondera Kaliyesi era ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutule mulye kuno mwenna anti eno Kaliyesi y'omusaayi gwange ogenda ganipya ate olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyusa ebibi kino mukikole nga lwakunzijukira. Liza Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omukaati gw'obulamu ne Kaliyesi y'ekulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okunyira amaaso go n'okuweereza. Twegayidde nnyo nga tukwesengereza abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo by'omutuukirivu atukuŋŋaanywamu. Jjukira Ayi Mukama akkiriza abunyenkulungu y'ensi mujjuse n'okwagalana wamu n'omuweereza wa Francis Papa waffe n'omwepiskopi waffe Yusufu Antoniyozo bawulirwa mu budyankoni n'obusaseredooti. Jjukira omuweereza wo Dr. Cipriano Kizito Lwanga gwe wayita ab'emu nsi munagyewo nga mufaananyi omwana mukufa mufaananyi n'omukuzuukira okwennyini. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajje gy'akaakana mu kitiibwa. Naffe ffenna tukwegayidde tusaasire tusaanire ogakulamu obutaggwaawo kutenda n'okugulumisa ne Mariya omubeererwa omutuukirivu nnyina Katonda Yosefu omutuukirivu bba abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abali okusonyiyibwa obudda bwonna nga tuyita mwana we Yesu Kristo. Katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwe mutuukirivu mu Kristo n'omuyita okufuna n'ofunaamu naye era mu ye mufuna buleetera na bukitiibwa emirembe n'emirembe. Mukama waffe yatukuuta ebyokutulokola n'okutulagira ye Katonda mwe n'atulagira tukuma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Ayi Mukama tukwegayidde tulokole mu bibi bonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tebenkera atali kutabuka nakumu nga tulida okwesima kwatusuubiza
n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo gwe yagamba abatume nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazuukiriza ku Eklezia, okkiriza okunyeza mu kukkiriza ne mu kwagala, kubanga anoolamula emirembe n'emirembe. Eri Omukama Yesu libeere nammwe ennaku zonna. Omukama Yesu Kristo akaliga ka Katonda kunajjayo ebibi by'ensi, twesiima tuta ku bagene entukuvu ennyo ey'akaliga. Omusaayi bya Kristo butukuume bututuuse mu bulamu butaggwaawo.
tuli ffembi tutudde wamu. Mukama mumanyi ng'oyo w'ekitiibwa, sanyusanga nnyo okutunuulira. Weebala okujjanjabi Mukama wange, yingira jjangu Mukama wange, yingira jjangu nze nkwagala. Yingira jjangu Mukama wange, yingira tuula tubeere wamu. Nzuuno ku mulyango konkona, awulira eddoboozi lyange n'abulawo, nningira luwe. Nzuuno ku mulyango konkona, awulira eddoboozi lyange n'abulawo, nningira luwe. N'endya gy'ekiro nga tutonya, n'endya eby'essama nga tuli ffembi tutudde wamu. Twegayirire. Soma Missa eno kutwongeddemu amaanyi. Tukwegayiridde Ayi Mukama. Balengamu bulijjo empisa embi, ate okugoberera Kristu batutuukira tukuvu amangu. Tukikusaba nga ttamu Kristu Mukama waffe. Olw'okwebaza abasisita kulembera nyimba ate ne masomo. Kakati Kristu teekeddwa okwenyigira teekateeka eno. Ekyo nja basaba olunaku olwokusatu n'olwokuna Abakristu nammwe mukole enteekateeka, tufune abatusomera amasomo ate netukulemberera ennyimba. Olwokusooka n'olwokubiri abasisita bajja tutuyambako, olwokusatu n'olwokuna Abakristu, olwokutaano basisita era bajja kuddamu batuyambeko, ate olw'omukaaga essomero lya Nazaaleeti erijja okukulembera. Ojja kufuna olupapula tuteeke awo bajjukiza, naye ndowooza mukitegedde. Omuntu asobole okufuna omukisa okusoma essomo ate n'okutendereza, kuyiga okukulembera ennyimba n'ebirala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abeere nammwe. Nsaba Katonda omunyisa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeeko gusigale nammwe era ate n'ennaku zonna. Missa ewedde, mugende mu ddembe lya Kristu. Tenderezanga